Polisi ekiryandongo ekuta abasomesa bana ku ssomero lya gavumenti Likabanda Secondary School kubigambibwa nti babadde bajja ssente ku bayizi ekitakkirizibwa mu masomero ga gavumenti. Kati mu kukwasa abasomesa bano okubadde Jimmy Akena, Sal Tuhaise, Geoffrey Kwemera ne Friday Paul. Abamu ku bayizi bagezezzaako okwagala okulemesa abasirikale okukkakana nga baggyeeyo omukka ogubalagala. Kino kivudde ku bazadde okwemulugunya eri abakulembeze ng'abasomesa bwe babakaka okuteeka omukono ku ndagaano y'okusasula ensimbi oba si kyo abayizi baabwe bakugobwa. Kati ab'ebyokwerinda mu disitulikiti eno nga bakulembeddwamu amyuka RDC Samuel Mbabazi bazinzeeko essomero lino okuzuula ekituufu. Mu mbeera eno batadde akulira ebyensoma oba Director of Studies DOS Geoffrey Kwemala Kuninga annyonnyole lwaki bagoba abayizi olwa ssente ekintu gavumenti kye yagaana. Ronald Bujweru Diso w'Ekiryandongo bano ababuuzizza kwe basinziira okusaba abazadde ssente mu ssomero lya gavumenti. I have not denied any student from bringing the exam. You see, the DOS part of the day. That was saying. I said my statement at the beginning. Ye Godfrey Kwemera mu kwewozaako ategeezezza ng'ensimbi zino bwe zakkiriziganyizibwako mu lukiiko lw'abazadde okusobola okwongera ku mutindo gw'essomero. Is it true some students were outside when others are doing exams? Is it true? It is true. How many have been denied? How many have been denied? I may not be sure of the number, but those who have not cleared. How many could be estimate? I cannot explain. Okay, those who have not cleared. Okunnyonnyola kuno tekumatizza babyakwerinda okukkakana bwe balagidde balinnye kabangali ya poliisi basooke bagende babeereko bye bannyonnyola wakati mu buswavu okuva mu bayizi. Abasomesa bano olutwaliddwa abalala babadde basigaddewo ne bakuma mu bayizi omuliro beekalakaase. Poliisi kyegudde mu buufu era tiya gas n'adda mu buto. Twogera nabo basomesa batana kweta abaana beekalakaase kwegugumbya ntubabuulya directives za president zigamba teri kukola kikuchanginga omwana ena ssente. Gendo banje omwana omuzadde wabanga yakkiriza ogendo banje eriwa mukyalo naye tobanja ki omwana. William Wadriko omu ku bazadde agamba babadde babasaba ssente eziri wakati w'emitwalo 15 n'amakumi 20 ezitamanyiddwa kyezikozesebwa kyokka nga ku zo tekuli yadde ekyemesana. Nahijo babinga bana bange bona hati ekintu ekyo nyize hano mu ofisi ya RDC kutera omulanga mali USE Universal Secondary Education abana nuko babatwara abo kuba bamanyire ebe USE ebere yokuitasa abazaire mu bizibu bya fees. Abazadde abatalina ssente mbwe abasomesa bano babadde babakaka okukozesa ssente za PDM ezibaweebwa basasule. Essente za PDM ze twatwayire zirizo okutuyamba n'okulolera amaka tukimanyire mpora na ssente zo tulina kuzigarayo baitu kanda tukyo kusomoza tukurola boka kwenda tukwate mu ssente za ichezi. Samuel Mbabazi amyuka RDC Kiryandongo agamba siwakukkiriza abasomesa amasomero ga gavumenti kujja ssente ku bazadde n'abalala babadde bakikola bakikomye. Bonna abakola ekikola ekyo tugenda bakwata tutandise ekikwekweto ky'okubakwata. Directives za president zayogera zezo tulina ozigoberera. Reverend Edward Chirya akulira ebyenjigiriza Kiryandongo naye avumiridde ekyabasomesa okujja ssente ku bazadde kubanga bakimanyi bulungi nti kimenya mateeka. That's why I wanted that information of extortion, that evidence which is pinning down the teacher, so that I can also confirm and say, yeah, now that everything is happening, I think someone should be prosecuted. Okujja ssente ku bazadde mu masomero ga gavumenti, Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni azaakyogera lunye nga bwe kitakkirizibwa n'awera okufaafaagana n'omusomesa yenna anaakwatibwa ng'asaba abazadde ssente. Abakwate bakumirwa ku poliisi y'Ekiryandongo ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.